BBS Terefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda. Nkulamusizaako ssebo ne nnyabo. Weebale kujjeekuumirako. Musajja wa Kabaka birimu ye batovu. Munnakalungu munnabuddu nzikalidde okubatuusaako pulogulaamu eno. Fuuka Landlord ne bannaffe aba Home Connect Properties. Abalafuubana okulaba nga naawe gy'oli mu nsi muno nga naawe obaako n'ekyapa ekiri mu mannya go mu busobozi bwo era naawe kennyini ne weetandikira enkulaakulana. Home Connect Properties bansonga nnyo ffe gye tulinga BBS Terefayina ng'eri ne rediyo y'obujjajja CBS kubanga be bavugiriza abakulu ab'entanda ya Buganda. Enetera okutuuka ate mbasabe ebirango kikapu kijjule tulange. Kaakati Home Connect Properties era yawaayo n'ekyapa ekyawabwa omuzira mbazira. Home Connect Properties essira eryabwe eriri ku ttaka lya mayiro lye bagula ne baliteekateeka ne lifuna ebyapa poloti 5 ku 10 oluvannyuma ne bali baguza mu busobozi bwammwe ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga Kampala. Home Connect Properties basangibwa wano ku Mabirizi Complex mu kibuga ekikulu Kampala Road. Bw'oba ovudde eno Bombo Road ng'ogenda okutuuka ku State Square, Shell Capital, ekizimbe ekiddako. Era okwanguyirwa batuukako oludda lw'ekizimbe ekyo Mabirizi Complex, oludda lwa Shell Capital. Amadaala weegali waliwo ne lift. Lift wekomya ku level 7 ekisenge 28. Home Connect Properties oba obala bulungi. Oba gende Nansana oluyisa amafuta ga Meru ekyo ekizimbe ekyo-Opportunity Bank omwaliro gwa 2. Home Connect Properties oba obafuna bulungi tebali walala. Beesimbu bw'olaba musajja wa Kabaka nange nkyatudde wano omuntu n'otuula naye mwaka gumu 2 ebbanga ne yeetolola nga tonnafunayo yemulugunya akuwagoowa kirungi n'otambula n'oyo. Mu studios ndina omwogezi w'ekitongole ekyo ekya Home Connect Properties. Mwana omuwala ono yeddira Mbogo muzzukulu wa jjajjaffe Kayiira Mugulu. Eri ekika eky'Embogo talyogera ye Magi Ani buli erikola ssente. Kale enkula y'omutwe eyo kuwa ensala n'ensanirira katugende n'eryo. Magi Ani nsanyusa okulaba nate. Nalabira ku mugenyi mwami Biibino weewaawo ndi muzaana wa Kabaka era ndi muzzukulu wa Kayiira Gajuule Mugulu. Abantu babuuzeeko. Mbalamusizaako abalabi ba BBS abalabi ba programu eno nti Mukama Katonda yeebale kubakuuma. Weewaawo kwatafunye kyamisana tofaayo enkyo ojja kufuna omanyi nga bwe lubeera leero enkya si bwe lubeera sobeera mugumu togwamu maanyi teweemalaamu maanyi lwana ne sitaani takusinza maanyi essebo andi ojja kulwana ne sitaani naye nga tokola olina okukola kyeŋŋamba kwe kukola sitaani yakugaana okukola ebiseera ebisinga bwakuvuganya nakusinza amaanyi ate ogwamu essuubi nga naye nze nakola ki teweemulugunya nakumegga tomeggebwa kubanga ye ayagala obunafu bwe buli so tomulaga bunafu bwo buli lw'omulaga obunafu bwo agenda kumeka ajja kusinza amaanyi ogambe nze nakola ki otandika okwejjusa n'okwemulugunya ebyo biveeko yimukiramu genda okole tubeere ku bya sitaani tubeere ku byettaka byonna gyenzija gyenzija kino bw'okola ennyo ye ate ne sitaani asinga kukolera ku ttaka ku ttaka okwo bwatiko n'ebikolwa bya sitaani era bisinziira ku ttaka essebo so takusinza maanyi gwe yimuka okole okeere nkyogambe nfunyewo miliyoni 5 kaŋŋende kanziruke ŋŋende ku Mabirizi ŋŋende Nansana funyewo miliyoni 1 jangu nayo twogere togitereka mu banka togitereka mu kikondooli togitereka mu kabokisi gitereke mu ttaka togitereka ku ssimu ejja kugwa giteeke mu ttaka nawe ojjagala nayo kasente lwaki omuntu alina kuteeka ssente mu ttaka ettaka lizza amagoba ettaka lizza amagoba weebyokulabirako ettaka bw'otereka lwaki omuntu
yandibadde mu investments zonna zakola mu byassaamu ssente lwaki essira yali litadde nnyo mu ttaka terisenguka ekyo kimu ettaka tirisenduka ettaka lizza amagoba nga tirinazza amagoba ndimanyi tirinaanuuka ngalamba bbandi obanga olukoba linaanuuka mu ngeri yaalyo anti mu ssente of course kubanga gye tugenda ataano ku kikumi gye tukoma okukulaakulana n'ettaka eryo gye likoma okweyongera akabeeyi mu ssente mu kasente naye si mu sayizi naye ataano ku kikumi esigala ataano ku kikumi togenda kusangayo 10 ku 10 era obwo wagireka ataano ku 10 enkya bw'okoma ogenda gisangako era bw'ogipimanga eyala okusukka ku biwagula kitegeeza olina bw'oyingirira era olina okugyamu omukone kinoga yettaka lye naleka ataano ku 10 lwaki ate leero lirina engeri gye ligaziyeemu so kati oba kiba kitegeezaawo waliwo okwemulugunya waliwo okunoonyereza so mukwano gwange nkugamba nti n'ettaka lizza amagoba ettaka terisenguka ettaka kya bugagga n'okusinga buli kimu gwe kyomanyi ettaka kyabugagga teri kyabugagga kisinga ki teriyo kyabugagga kisinga ttaka kyova olabanga tulemerako ne tugamba gwe munnanga ali eyo wandibadde ofunayo akataka abantu nga beevugira zikapyata zikapyata nayita onabaga omusajja agula eggaali eyo n'agisa ku mwana muwala nga gwe noga nakutuuzaamu eyo noga nti bisinga ttaka lino eryokwevuga lino naye tugende wopangisiza tugambe nayo no gaali gyavuga yakabisisimeka akyapangisa ye taba musajja sigamba nti nno munansonyiwa okwogera bwenti naye omusajja gwe bayita omusajja yona ayina akayumba ke bwagamba leero n'agamba mbeera nansana nenkya nakugamba mbeera nansana next month mbeera nansana next year mbeera ne nansana si kusenguka waliwo kalama kati oludda nti kawaala ate kawala nasanga si walungi kati ndiwa busega aliwo omwami omu yagamba baali bajja kuwasa muwala we kali kalango nga kayitawo n'abagamba muwala wange omutwalawa nti mbeera kawaala n'amugamba omwezi ogwedde gwaliwa nali makindi nagamba mwana wange tagenda kulambula mizigo bw'oba tonnazimba omwana wange muleke so kiba kitegeeza nti omusajja kitegeeza ekyo ky'olina ng'akayumba akakaakobwa nannyini naye akayumba katandikirawa olina kutandikira ku kataka k'olina nammwe abaana abawala abasajja oba abavubuka ne bw'aba atambuza bigere naye ng'ayinayo ewuwe okiwa value okusinga kapyate tujja kutambula tugende ogule gate tuyingire nenga tutambuze eyo lyessanyu lyange naye tetugenda kutambulira mu kapyate eyakabi bamutambulidde ku boda leero tuli ku UBP tugende tuguke ewaabwe w'abandi wallahi nedda omwami oba omuvubuka omuto mukwano planningira emyaka gye egy'omu maaso oyinza okuba nga leero oli ku 20 years enkyo oli ku 25 years kiki ky'olina otandika mpola mpola naye otaddewa otadde mu ttaka oli ku BBS Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda program Fuuka Land Road munnabuddu wendi wano nkakasa nti naabe waffe kwe muli yonna ayaya sebwana manyi tova ku BBS Terefayina kayima mwebale nnyo abantu Bassaabasajja Kabaka Ssekibuubo mwebale kangaawo abaami ba Kabaka mwebale kubeera ku BBS Terefayina ekitiibwa Mutaasa Kafeero weebale obeerako nnyo webale kumaakuma abantu ba Kabaka naddala ab'ekigeza nkole n'ewalala ani ogende nti ekintu ky'olina okuteekamu ssente zo as an investment ttaka we twali wano watugamba nti omu ku ba managers aba Home Connect Properties yagenze mu lukuŋŋaana lw'abaddugavu America waliyo omudaala gwa Home Connect Properties. Of course twateekayo omudaala era nsubira ababadde ku mukutu mubadde mulaba buli kimu era ku kwanguyiza bantu lwaki kale kiki ekyamutwala America kulagana abantu abali eyo
wabweru w'eggwanga lyaffe lino Uganda. Texas? Yabadde Texas. Texas, yes. Kulaga abantu ba wano nti mu Africa sibe balina okusiga mu ttaka. Nammwe abali mu nsi z'ebweru, abali e US, Canada, London. Yeka. Wanje? Yeka. Ewaka. Ne bw'obeera Dubai, ne bw'obeera yonna Turkey, China, yonna gy'oli sweetheart, ogenda kutuuka okola ki? So, mukama wange, ekyamutwala eyo, babakama bange, ekyabatwala eyo, kunga abantu, kubiriza abantu, nti nno gwe ne bw'onoosigala nga sente zo zisiga eyo, tekigenda kugasa. Sente zikomyewo ewaka. Bw'ozikomyewo ewaka okole ki? Ozimbe. Ng'ettaka oligyewa? Olijje mu Home Connect Properties. Kaakati abali ebweru wa Uganda. Oluusi batya nnyo kuba babba nnyo. Mwenge ekitongole Home Connect Properties. Mukola mutya omuguza nga taliiwo mu buntu ye nga taliiwo? Mwami Biibino ye bw'obadde otandika ogambye mbu otudde wano okumala ebbanga. Mwaka gumu, ebiri, tuli mu gwakusatu. Netugaba n'ebyapa. Sifunanga ye mulugunya. Thank you. Yes. Kati bw'oba otuula ku TV eno, BBS Terefayina eyaffe, gye mumanyi ey'Obwakabaka, tekubeerako bijweteke, tekubeerako bulimba. Era singa sikyatu. Singa taliiwo Mwami Biibino. Naye nze Mwami Biibino abeerawo, omulala najja, n'omulala najja ne Magi Ann najja ne Henry najja. Naye omuntu n'asigala nga teyeemulugunya nti Home Connect bankoze bwe bati ne bwe bati. Nze era njagala, nze omanyi mpitira nnyo mu makubo amatuufu, njagala nnyo omuntu aba alina okwemulugunya. Osobola okuyita ku mukutu gwonna n'ogamba Home Connect Properties banziba wano bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Oba baakola bwe bati ne bwe bati. Oba baakola bwe bati ne bwe bati mu bukumpanya. Mba njagala owandiike message eyo tumanye, kubanga ffe bwe tumanya nti kituufu tufuna okugoberera ne tumanya nti kyali kituufu kyava ku ki. Omukozi waffe ani yakirimu. Omukozi waffe ani yakirimu. So yenna ali ebweru, mukwano wano tetutuulirawo bwereere. Bw'oba ng'osobola okuba nga weesiga Home Connect Properties oba ne weesiga BBS, kale katugambe bw'oba osobola okwesiga BBS Terefayina, weesige n'obubaka bwe tubawa. Omuntu oyo akola atya? Omuntu oyo osobola okuba essimu. Yes. N'abuuza kye mulina. Osobola okuyitira ku mikutu gyaffe. Osobola okuba essimu n'ogamba kiki kye muyinawo, muyina ku luguudo ki. Era essimu eyo ntera okwogera ku gundi eyo kola tune. Yankizo nnyo. Owuliramu kalango? Kasita owuliramu akalango ka Home Connect Properties. Singa tekajja ddamu okuba essimu. Checking enamba. Enamba eyo checking oddemu ogikube. Singa towuliramu kakola tune konna nga kwogera ku Home Connect Properties. Gijjeeko. Eyinza okuba egenze walala. Ddamu otege BBS. Wiiki ejja. Omanye lwaki enamba gye baagaba yali nfu, njagala kumanya. Ate emikutu gyammwe emirala? Emikutu gyaffe emirala tuli ku Facebook. Ne ku TikTok kwetuli. Osobola okugenda ku TikTok oteekamu Home Connect Properties. Bagenda kukuleetera byonna bye tukola n'egundi zaffe kweziri. Ne sites kweziri. So mukwano emikutu gyaffe ogenda kuba ogiyitako, ogenda kufuna obutuufu bwa Home Connect Properties, ogenda kuba ofuna amazima gaffe mwe tuyitira okuguza ettaka. Weewaawo. Oli ku Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda, weebale kugyekuumirako. Program fuuka landlord. Kojjange entulume kwagala kwe awo. Seeta. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne Ssaababendobendo Muzaŋŋanda omukungu, weebale kwekuumira ku Terefayina. Message nziraba. Ani, wetwogera ettaka liruddawa? Ettaka? Wasalawo gye wano kujjukiza abantu. Kubajjukiza bujjukiza. Yes. Emabegako wali mwayina ebizimbe mu property management. Bye mwali munoonyezaako abapangisa. Byatuukawa? Wenjogerera osigaddeyo ndowooza rooms ntono nnyo. Esinga bazitutte? Esinga bazitutte. Ekibuli tulinayo ndowooza oba nga 2-3. Out of how many? Zaali nnyingi, zaalinga ndowooza nga mu
15 kusigaddeko meka kuliko 2-3 esebo ebizimbe ebyo mubifuna mutya ebizimbe ebyo omuntu osobola tukubira essimu ezo zennyini eziyita wansi zimbye ekizimbe bannange njagalako bantu bwe bati jangu home connect properties ku office zaffe oba kuba ku ssimu ezo wayitira ku mikutu gyaffe ogambe bannange nze nazimba ekizimbe kyange kinnemeredde abapangisa banjuya bambuzizaako emirembe banjuya naye mbayo nkole ntya wajaga nti bamuyuya tebaba nampisa abapangisa babeera n'empisa abapangisa ayinza kuba nga bakuyuya jangu mu home connect properties tukubire ku simu zaffe oba wona osobola otuwa appointment ne tukusinkana wonna weyaga tusobola okujja ku ofiisi yo oli bw'abayitira ekizimbe ng'ayagala mu kimanaging mu property management mukola ki what happens nga tutuuse ku kizimbe anti kiki oli abayise timunnakkaanya tujja kukolanga bwetuti kiki musooka okutunuulira tusooka okutunuulira ekizimbe kiriko bantu kya ssente mmeka kiriko bantu benkana ki security weeri amazzi weegali amasannyalaze weegali so waliwo omuntu okubanga tonnaba kukkiriziganya naye nga bw'oyogedde bayithayo ekibuzo ky'obuuza kirungi nti waliwo ebintu by'olina okusooka okutunuulira n'ogamba mazima ga Katonda bwe mba nga nze mpangisaawo wano mba nsobokagana naki n'amayumba gano so tuba tulina okusooka okutunuulira ebintu ebyo nga tetunaba kusayininga ndagaano notukwasa ekizimbe ekyo so bwe tumala ne tugamba ebintu byonna weebiri tewabaddeewo buzibu bwonna buli omu alina yaka buli omu alina mita y'amazzi thank you waliwo okubeera nga mulina yaka nga etwala gundi nyumba 7 abo manya balina kulerengana bwe tuba kisobose tujja kugamba omanyi tusooke buli omu tumuweka agundike kwanasasulira bino ebintu by'okusasula nti gundi leeta yeesatu naawe gundi leeta yeesatukoza gundi afumba zisifumba ku masannyalaze ebyo kulerengana so tujja kuteesa buli muntu tumuweka agundike tumanye nti buli muntu alina mita ey'amazzi muntu alina mita ey'amasannyalaze so tukkiriziganye ne landiroodi tugambe tusayininga okitwala oba obutakitwala esebo so bwe mwamala okitukwasa tutandika emirimu gyaffe agenda tuwaka percentage katono nnyo 15 okuddukanya ekizimbe esebo olinde ssente ku akawunti yo mbuuza property management okuddukanya ekizimbe esebo ebakutera kukola contract kutandikira mu bbanga ki ebbanga ly'emyaka tutandikira ku myaka 2 esebo tuli mugumu kitundu kizimbe kyange kinzire nze mba mbeesololeza awo nga bwe bagamba era n'omukozi gwowadde contract waba avaawo omugamba sooka omalize contract yo olyoka ofulume so tuba tulina okusooka ne tumaliriza gino emyaka gye twalagaana taata oba maama ffe naawe bwe tumala ogimaliriza bwe tuba tetukoledde bulungi otwala toyagala nze apangisa mbako njala kukolera mu birala tulinda gino emyaka gigweko pangisa mbakooye kofeti buli kirinnya lye kampani lijja kwonooneka omukonekiti muba mutyo bagoba nze munzirize contract tugisazeemu nze mbafuumuule nze nannyini wano nedda tekisoboka ssebo kubanga ne bana abapangisa beetaaga obudde okufuna we babeera tova eri omupangisa olina omuwa emyezi 3 nga tonaba mugoba niyeteekateeka kitegeera kati gwe bw'oba owulira okooye ffe n'abapangisa tulina okuteeseganya kubanga tetwagala tetusigale nga ffe babi tetusigale emirimu gyaffe gigenda mu maaso tulina okuteeseganya ne tumanya bbanga kiri olina otuwano contract yaffe keggweko n'abapangisa bano kabeeteeketeeke bave we bali bafune awalala ebintu bitambule bulungi ffena tuli bantu nze manager landlord naani n'omupangisa oli ku BBS Terefayina program fuuka landlord Magian wangisebo Bembe yatukomawa Bembe tukyalinayo ez'olumaggamagga Bembe tusigazizzaawo ntono era zikyali ku milioni 8 milioni 7 ate nga kuliko okuteeseganya naye nga waliwo ntono nnyo Bembe eri ku Hoima Road ekirala kiki mufumba kati mu kiseera kino kyetufumba wetugaa nti faba tunaalira Christmas awaawo
nga ffe tumaze okugula egindi nga ffe tumaze okugula wowe muteekateeka ona tikigana kutusunira ku katono tulina faamu Luweero Kakooge okuva ku luguudo kilomita 12 okuva ku kolansi kilomita 12 n'ogenda e Kakooge ne weefunira kyenjagala kye munsalirako of course oba oyagala yika emu oba 2 oba 3 oba 5 kasita otuwa milioni 7 pa eka wali amazzi anti okulunda amazzi anti kati wali olusalusalu weesimira kubanga efaamu eno eri ekaago asatu ate ensi yeyo eri flat kati ogwe kenyininyini osima oluzi kubanga kuliko ekikko of course kati abalunzi b'ente osobola okusima eyo wansi daamu oba oluzi nabanga ebisolo byo bifuna amazzi g'okunywa abantu bawe namba z'essimu tufunze tusiibule ennamba zaffe ez'essimu esooka eyo nno ya WhatsApp mwabali ebweru abali mu nsi z'ebweru eyo ya WhatsApp esooka eri noti 7 noti 4 44 15 84 eyokubiri eri noti 7 noti 4 44 15 82 n'eyokubako fe abamuno oli Rwanda Kenya TZ osobola okubako oli East Africa mu East Africa osobola okubako ku noti 392 17 72 26 kubako twogereganye sina kindi ojje jangu ku office mukwano kubanga banange nze nyumirwa nnyo okwogera omukomu one on one ya otunula maaso g'omuntu n'omanya nti eno omuntu no kintu kyatunda kituufu abawala abakufaanana abali mu kwerwanako nga ggwe nina oli mu kwerwanako mu duniya kiki otegeeza oba w'amagezi ki okwerwanako mukola ssente kitegeeza okuba obulungi mu byonna eno ensi tubeera mu kwerwanako omanyi mwami biri muye tusukulume nze omukyala alabika obulungi aneeyagaza niye olabise bulungi transport oyinamu mu nsawo transport mwali naye kwanya by'omugamba n'ettaka mu home connect property kyeŋŋamba nti bw'ova ku transport kiba kitegeeza nti bw'oba olina transport olina ka bizinesi ko bizinesi ko eyo wansi eyo mu kikuubo oyinza okuba ng'otunda babiyita batya bino munnyo sabbuuni kyakala oyinza okuba ng'otunda kyakala oyinza okuba ng'olina edduuka ly'engoye oyinza okuba ng'olina saaluuni oyinza okuba ng'otunda juice oyinza okuba ng'okola makeup omuwala ng'oyagala okubanga ensi eno ekugondera akasente ako katereke mukwano kateeke mu ttaka enkyagula akataka obeere musanyufu ogambe ekyapa kyange kikino nze mage ani nina akange mu ngalo sikusiibudde ogamba neyanzisa taata naye ngonzirusa mutabani wange Frederick Sentongo Lugombo ajja mu programu baagaliza weekend ennungi musajja wa Kabaka birimu y'ematovu munnakalungu munnabuddu ayi Katonda kuuma omuti ogubala ensimbi n'ebikomo